Leka amayiba gagende. Let the doves go. Sikiwulidde kinziriremu. Please say it again. Baako gw'okigamba oba gw'okigamba leka amayiba gagende. Tell someone, let the doves go. Amayiba galeke gagende. Let the doves go. Kituufu gakulumye. It's true, it is a loss. Kituufu obadde ogaagala. It's true you love them. Kituufu gali mu capital wo. It is true you have your capital in them. Naye galeke gagende. But let them go. Kubanga gabadde mu kifo kikyamu. Because they were in the wrong place. Gaddugaza yeekaalu. They are making dirty the temple. Goonoona omulimu gwa Katonda. They are destroying the work of the Lord. Gamenyawo ekyatwala Yesu ku musaalaba. They are cancelling the reason why Jesus went to the cross. Gakufudde atalokoka nga nako. They have made you like a non-believer. Omulimu gwonna Yesu gwe yakola mu bulamu bwo gagutadde ku zero. They have brought you to zero, yet Jesus did a work in you. Kituufu gabadde gafuna. It is true they were profiting. Kituufu gabadde gafuna. It is true they were profiting. Kituufu obadde n'essuubi mugo. It is true you had your hope in them. Naye galeke gagende. But let them go. Bayibuli egamba The Bible says, nti anjagala if you love me, yeefirize yekka. lose everything, Yeetika omusaalaba gwe carry your cross, angoberere. and follow me. Bassebo ne bannyawo, Ladies and gentlemen, obulokole obutaliiko kwefiiriza si bulokole. a salvation where you don't lose anything is not salvation. Obulokole bwe baababuulira ennaku zino The salvation they preach to you nowadays, budayiruutinze nnyo obulokole. it has diluted the true salvation. Obulokole bwe baabagamba nti bo bwakufuna bufunyi buli kintu kyonna kufuna, ne batoogera ku kufiirwa. Okufiirwa ne batakwogerako. Naawe n'okula nga tomanyi kyakufiirwa, nga gw'omanyi kuteekwa kuba kufuna. Tewali wookolera loosi ku Yesu, tewali wookolera Yesu mu bya Yesu, tolina wookolera loosi. Obwo obulokole si butuufu. The salvation they preach nowadays of give me, get, I receive. Yes, you're going to get. That is not the true salvation. Kuganyulwa. You're profiting and benefiting and getting. Enulu ne tuzikuba n'obutebe ne tubuwanika. We shout and lift up the seats. Obwo obulokole buleese ekizibu. That salvation has something wrong with it. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, obulokole nga tonnabufunamu before you benefit from salvation, bulina kusooka kufiiriza. you must lose certain things. Kati waliwo abagenda okugenda. Some people are going to walk out. Era bulaba nayiba akuta akasawo And ng'afuluma if you see teweewuunya. someone carry their bag, don't be Kuba surprised. kati awulira mbuulira enjiri gy'atakkiririzaamu. Because they don't believe in such a gospel. Era kati n'okweka nga yeekanze. And they are surprised and amazed. Agamba They are saying, oh, kufiirwa. loss? Ate nze ekyandeeta kufiirwa. Did I come to lose? Obulokole Salvation, nga tonnabufunamu before you benefit, bulina kusooka kukufiiriza. you must lose some things. Laba ekiri awo anti engalo ziwulira. Owulira engalo You hear the hand clap. ziri mu 20%. Not everyone is clapping. 80% bali mu Oh, kuyomba. chinana ku kikumi, they are quarreling. Ngambye I say it. the true salvation concept Obulokole obutuufu must make you lose. bulina okuleetera okufiirwa ebintu ebimu. Ofiirwa ki? What do you lose? Yesu agenda nti anjagala Jesus said, if you love me, yeefiirize yekka lose angoberere. whatever you have to lose and follow me. Era omusajja omu yajja gy'ali. One man came to Jesus, Yali mugagga. a rich young ruler. Bayibuli emwogerako emuyita rich young ruler. Bayibuli emuyita nti omuvubuka omugagga omufuzi. Namugamba Yesu yimirira awo nyina kye mbuuza. Said, Jesus, relax, I want to know something. Yimirira nyina kye mbuuza. Please stay there, I want to ask something. Mani njagala kugoberera. I want to follow you. Omuntu akoze atya okugoberera? What should I do to follow you? Namugamba oyagala He kungoberera. said, you want to follow me? Okay, Kale, tewali buzibu. no problem. Ne kati nga tonnangoberera. But before you follow me, Ddayo otunde buli ky'olina. go sell all that you have. Odde olyoka okomewo ojja ongoberera. Come follow me. Omuvubuka n'agamba ekiki? And he said, what? Ntunde buli kenyina. Sell everything I have. N'agamba nti obulokole bwo bunnemye. And he said, I've failed to receive your Bayibuli salvation. n'agenda The Bible ng'akotookeredde. says he went away sad. But that was it. Kyekyo kyaliwo ekityo. Yali agezaako okumulaga what it cost to be born again. He was trying to show him kitwala The price. omutango ki gw'osasula Yali okulokoka. agezaako mu generally yalamulaga there is a price to He pay. was showing him nti waliwo omutango ogw'okusasula. Ngambira neighbor yakune there is always a price to pay.
neighbor waliwo omutango gw'okusasula. waliwo by'oteekwa okutunda, There are things you must waliwo sell, by'oteekwa okufiirwa, things you must waliwo lose, ebiteekwa okugenda. things must go. Ani awulira ngambeko nti amiina? Please say amen. Sikyabawulira. Please say amen. Pawulo agamba bw'ati Paul says this mu Bafiripi 3:7. in Philippians 3:7. Bafiripi 3:7. Philippians 3:7. Now this is hard stuff now. Kati bino bizibu nnyo Bino bikaluba. bikalubumuko. Bino bikaluba. Era abaleekaanira obuleekaanyi kati balina ekizibu kinene. And those who just scream are in trouble right Abali mu now. excitement kati balina ekizibu. Those who are just excited are now in trouble. Abakkiririza mu bulokole bwa excitement Those who believe in the salvation of excitement, kati bafunye ekizibu ky'amaanyi. now they have a big Era bali problem. mu kubuuza kati biki by'obuulira. And they're asking, what are you preaching, Pastor? But this is what Apostle Paul is saying. Kino omutume Paulo kyagamba. He says, but what things were gain to me, Naye byonna ebyali amagoba gye ndi, these I have counted loss for Christ. ebyo nabirowoozanga okufiirwa olwa Kristo. Simanyi olwo olw'omunaana lugamba. 8 says, Yet, indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. naye era n'ebintu byonna nabirowoozanga okufiirwa. Nabirowoozanga kufiirwa. Nabirowoozanga kufiirwa Olwaki? olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Olw'obulungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. For the excellence of the knowledge of Christ my Lord. Oyagala mutegeera? You want to know him? Sikyabawulira. Oyagala mutegeera? You want to know him? Bameka abagamba njagala mutegeera? How many want to know Jesus? There is a price to pay. Waliwo omutango gw'okusasula. Gy'okoma mutegeera, The more you understand him, gy'okoma otegeera nti bigenda kukola loss. the more you know that you're going to lose certain things. Kubanga by'obadde osinga okwagala mu bulamu bwo, Because whatever was dear to you, ebimu ogenda kutandika obizuula nga tebikkiriziganya naye. you're going to find out that some are contrary to what he says. Kati ng'olina okukola choice. So you have to make a choice. You have to make a choice. Olina okusalawo Tolina okulonda. bw'omufuna You can't get him n'essigala n'omusigaza. and remain with the cigarettes. Tolina bw'omufuna Yesu You cannot receive Jesus n'omutegeera and understand him. wangi, Yes. n'osigala ng'ogula bamalaaya. And you still go out buy Ne prostitutes. bw'obanga badde obaagala otya, Even though you love them so much, ne bw'obadde obanyumirwa otya, even though you enjoy them so much, gundi Yesu agenda kukositinga. Jesus will cost you. Gundi Yesu agenda He kukositinga. will cost you something. Yesu oba oyagala oba toyagala Whether you want it or not, agenda kukositinga. you're going to lose some things.